aya basi onakulwairwa ku 5 enteekateeka yonna nga wesobola okuba ate ng'etambula kyekivulu kya mwana mulenzi gwe bayita alien skin n'omukulu gwe bayita palaso. Palaso yendo nga gikubidde ebbanga liwezeeko era yasobola okuba ate nga bawagizi bwe yabafuna. Alien skin yakayimbira emyezi 8 yasobola okuba ate nga kuba concert ekyasookera eddala okubeera eri successful ku Freedom City. Yalangira ennaku 4 nakuba abantu abalala balabira ku screen. Ekyenjawulo Abitex yagambye alanga nnaku 4 kati wulira alangiridde agenda jinja mu weekend yeneddako okutandika nga 16, 18, 19 agenda jinja, agenda Embalala, agenda Embaale City ya Danger concert. Kati agaliwo byonna ngo byasobola okuba tenga bitambula. Palaso yakikuba ne Alien nakuba ekikye wanani gogamba yasinga buli omu yakola ekiki nenga Alien skin kyamukolera nnyo. Kati akadde kano Alien skin ali mu milioni 4 oba 5 oba toziyina onamutegeka nga agudde naye kati okitegedde price tag yasobola okuba ate ng'erinnya. Waliwo abadde ayagala omutegeka yamugambye milioni 4. Alien skin abadde kamu ekitundu nga n'akakadde akuba yagambye embeera yeeyo. Kati ensonga nga bwe ziri agaliwo omukulu gwe bayita Abitex n'omukulu gwe bayita Kenzo batabuse lwa kivulu ekyo. Ekivulu kyonna nga mwakira buli omu yakiraba nga bwe byatambula. Endongo ya Alien mugimanyi, ya Palaso mugimanyi, byonna byatambula. Balamu yali ku ya Palaso. Kati omukulu Kenzo yavuddeyo n'ategeeza bwekyama kikino omukulu gwe bayita Balamu yategeka ebivulu ebyo byonna beekobaana n'omukulu gwe bayita Abitex basobole okuba ate nga bakozesa embeera eyaliwo. Neyebuuza n'agamba nti olaba poliisi ewa Abitex mu nnaku 4 ne nange nakyewuunya naye Abitex naye akisobola. Naye Kenzo yagamba nga pulezidenti w'abayimbi agamba nti ekivulu kino kaali kabadi babawuddiisa nenge yabiseetinga byonna. Balamu yakwatagana ne omukulu Abitex naye atabuse. Katandikire wano ku Musuuza pulezidenti w'abayimbi nga atubuulira nga bwe byabadde mu weekend. Era Kenzo bamufudde ambassador wa Pichiziro zibayita Yuvraj yagenda okuba ate nga azipromotinga. We yayogedde ebigambo bino ate nanjogedde mu kitinga era ghetto youth oba nenjogera ate ngera president simanyi oba njogererewa naye kansooke njogere nga president w'abayimbi. Bwe nawulira embeera eyo ngegenda mu maaso ey'okulwana kwa Palaso ne Alien skin bombi nabanoonya nfuna naye nanoonya Palaso okusinga kubanga Palaso is a second vice president ku federation yaffe y'abayimbi. Ne mugamba president omulamba lwaki wakoze ensonga eyo nanneetondera nnyo era neyeetondera n'abantu n'awandika ne apology nga yeetondera eggwanga n'agamba mutuufu obusuulu bwanninye ng'omuntu olw'embeera eyamusibwamu okitegeera naye era nasigala mugamba nti kyewakoze kikyamugenda maaso n'okwetonda. Eddy Kenzo ng'ayogera nga president ku nsonga eyo lwaki baalwana. Kenzo wuno wagambira nti kaali kabadi Abitex ne Balamu biggwa biti alaba abapromota balunyo federation najja ne chairman wa omukulu Abitex ebigambo ebyabavaamu bye bagamba ako kabadi business y'abantu ofuna netubagamba kabadi mutegeeza ki. Na Abitex yakwata essimu n'akubira Balamu ne bateesa bakole ekintu bino biva mu kamwa k'omwami Balunywa ng'ali ne Ruba. Waliwo abayimbi abawera 30 abasobola okunjulira nfuna bulungi n'abakulu okuva mu Afri-Aid abatukwanaganya okulaba nti twegatta. Ebigambo ebyo byabava mu kamwa nga babyogera nti Abitex yakubira Balamu ne bateesa bizinesi. Omu ku bakulu ba Afri-Aid abatugatta n'agamba olabika olimba n'akubira Balamu n'akubira Abitex ne Balunywa ku ssimu bonna ne babagattako. Abitex n'alumiriza Balamu nti twateesa. Okitegedde bateesa abakulu abo. Omukulu Abitex akoze Facebook yakoze live olunaku olwajjo awonize Eddy Kenzo n'amutegeeza ebigambo bino. Abitex agambye omukulu yatandise ebigambo bye alina diversion gyayagala okuyisaawo naye Abitex agamba bw'ati. Kenzo Musuuza mwabadde mugezako okustopinga concert naye Katonda yabaddewo
Katonda n'abogererako ne mugano gistopinga. Gwe kenyini nyini president yeeyita president w'abayimbi wadde owandikidde police egistopinge naye simanyi kapasite kigi wadde omuwandiikiramu okustopinga concert eyo. Naye nkulayirira Eddy Kenzo Musuuza concert zonna bebagezaako ne bayimirizaako concert emu Eddy Kenzo Musuuza ne ttiimu ye y'abayimbi abalowooza bo muli bannene kemugezaako okustopinga concert y'omuyimbi yonna ya Alien Skin. Kololo ogenda okitegeera nti embizi simba. Abitex bwategeezezza Eddy Kenzo amutegeezezza ebivvulu balangiridde nkutegeezezza nga 16 abantu b'ejjinja lwakuba tebannafuna bifo bituufu embaale ate wiikendi endala wiikendi yennyini eyo ayingire saidi z'embalala abakube palaso yonna gye yayise Alien Skin agenda bakuba yekka. Okitegedde Eddy Kenzo ye agamba nti yabadde alemesezza ekivvulu kino nga pulezidenti naye olaba nti balamu yakikuttemu. Mbadde mbasa baveeyo bategeeze bannayuganda ensonga eno nga bwe bagitutegeeza kuba ffe twali twagala kustopinga ki oli akiise munne nga tugamba lwaki embeera eyo ekola ki nga tugamba ffe katuwandiike nga tuwandikira polisi nga tugamba nti amateeka agasayiningibwa abapromota ti mu Kampala mulina okubaamu sheemu bagamenye bagamba temutta bizinensi y'abantu. Kitegeeza abayimbi baffe at some point bayinza okuba baalwana naye ate bwe baamala okulwana waliwo bannakigwanyiza abayingirawo. Aya bannakigwanyiza Abitex aliira mu kavuyo. Abitex agambye bw'ati Kenzo n'ageza n'alemesa ebivvulu bya Alien Skin ebigenda embalala ebigenda ejjinja ne Kenzo tajja kuddamu kulinnya ku stage. Kimanyi kyonna kisoboka naye kugezaako stopinge concert kubanga gwotaddewo pressure bwebanga federation yamwe mwagireeta kutwala kutereza kisaawe ky'abayimbi emusic industry okutwaliza awamu lwaki olowooza twaliwo abalala balina okukola balina kukola. Alien Skin mukama akuveemu mu stopinge nga bw'oteekateeka naawe togenda kuba ku stage bw'omuwulira mwenna nti Alien Skin balina show ye gye bastopinze omusajja gwe bayita Eddy Kenzo ne banne bakolera be banaaba bazistopinze naye tajja kudda ku stage. Eddy Kenzo wakolera ekintu kyonna nostopinga show ya Alien Skin togenda kudda ku stage. Pulezidenti ayogedde waba promota mu ggwanga omuwulidde Eddy Kenzo ayinza obutadda ku stage singa Alien Skin ebivvulu bino babisazaamu. Alangira nnaku 4 ku 5 Abitex omukulu Kenzo ategeezezza nti yabadde tayinza promotinga kivvulu ekya Alien Skin olw'ensonga nti yali badde apromotinga ntalo. Nze nali sobola kutandika ku promotinga shopping nfuna bulungi kiba kitegeeza ndi mu promotinga violence mbalaga nti ebyentalo bikola kuba nfuna bulungi nali nina okulaga nti kino ekintu tekirina kukolebwa. Nze ng'omukulembeze sobola promotinga violence bwe nkoota ekintu ekyo kitegeeza omwana omuto agenda kuvaayo akuba omuyimbi omunene oluyi ng'akitegedde ekyo kigenda kuntunda. Ekyo ekintu kyatuukako ku Bobi Wine n'olwaleero alina enkovu yali ku Bate Valley ng'agenze ku jam session y'ambaga y'embala Jingo Show n'amukuba ekikonde n'amuyuza wa yamukubisa empeta n'olwaleero alina enkovu naye ng'oli yali muyimbi muto nnyo ono omusajja akoledde eggwanga omwana naye kitegedde. Eddy Kenzo ategeezezza nti mwabali mu ghetto nti mulya nkwakyo mulina bye mutambula nabyo nga munywa. Agambye ghetto si bweyina okubeera agenda birwanyisa okulaba nga ebiragalagala bivaayo. Eddy Kenzo kyalwanyisa anaakisobola agambye bw'ati ate fe abaali ab'eghetto mu ghetto kuba ffe ne mu ghetto tetwalina yadde akayumba nti tuli balandiroodi baali bapangisa onfuna bulungi ghetto yenkuziza yenjoze mwensomedde yenfudde kyenti tetusobola kupromotinga indiscipline mu ghetto
gaffe abavaayo tusiige ekifaananyi mu nsi yonna nti mu geto balwanirayo abageto banywa biragalalagala abageto bo bwe batyo bayonooneka sebo geto si nyononefu nga mukiraba nedda sebo geto nnungi nnyo tulwana kugitereeza tumakinga sure nti abantu abalinga nze n'okunsinga gye bava ne bafuuka abaakazi tetusobola gisiiga kifaananyi ti oba tonywa biragalalagala oba toli wa geto sebo mu geto eriyo abantu nga ffe abavuddeyo naye tetumaze kukozesa bintu ebyo abikozesa yonna asobola obikozesa naye tetugenda bipromotinga mu ebyakabi nnyo olwokuba omuntu ali mu geto akola ebintu ebyo. I'm ready to defend that by all means because I have entitlement